Tubanliza mikono gyaffe abatugobera nnyo mu sinziro okutulaba abampita fridza of course Sport Trend gwe mukutu kwe tusinzira okuweereza mwebale nini mwebale ddala bino mugeza okulabika nti mukwasaganya n'okutuusaako engalo mbagaliza bisima byere buli kimu lya kisobola okugezaako okulabika nti kitambula bulungi music industry tutunulira gye tusimbyeko essira ku mulundi guno bingi ebitambula basically amawulire agezezzaako okulabika nti gevuga music industry ensonga endese olunaku lwaleero ensonga y'omukulu Alien Skin Fangoni Forest boss CEO Fangoni Forest mabega waliwo ka video akatambula ku social media akasaturating Alien Skin yavudde n'akola statement yaleseba na Uganda buli omu ng'ali mu kugikubaganyako ebirowoozo kyesimanyi gwabirabire perspective gy'obirabiramu na ndowooza ki gy'olina Alien Skin yagambye nti music industry eno erina okumuwa appreciatinga nnyo n'okumuwa nnyo credibility kubanga alina wakyusiza endongo ye Uganda n'abaako ne level wagiteeka agamba nti singa generation y'aba Chameleone generation y'aba Bebe Cool generation yaba Bobby Wine singa ya fading out never music industry ngati wali baba representing ze baba babise gaps ezo nga ba Alien Skin n'abalaba fanagana ko batubula cyane badde kizibu nnyo okulabika nti ndonge be respected Alien Skin usiza bigambye agamba nti abasinga obungi music industry bali ba mediocre nga tebatwala kubera nti bali serious the so called abana bana bazikata aba raising abali Yam Voice aba Virota aba Joshua Baraka nga yabamenya amanya banoni prosper agamba nti deserving more respect n'ekitiibwa kubanga kati omuli gwe bakutte line me batambulira yagigurumiza ogeza kulabika nti abateekateeka n'okubafula kye bali efujjo n'eggume bwe tuba tuliyita oba kye tuyita akabuli kusinza ku Alien Skin agamba nti generation y'abavubuka bano ba Alien Skin unknown prosper bali Yam Voice ba Virota bonna abaze batambulira mu Caribbean ate bo basaana nnyo muwe ekitiibwa mugulumiga n'omuyita taata olw'ensonga nti abawadde limelight n'omuliko basobola okugezaako kulabika nti batambula tukyakujjukira tujja kuddayo emabega okubivu ku bintu osobola okugezaako kulabika nti appreciating Alien Skin mu ndongo eno yajja neno gye tuyite yakabuli bwe tuba tugamba edda endongo edda alinga yakola nnyo nakufaata oba nakulemezaamu nnyo kukakasa kinene nnyo y'omu ku bayimbi abaze n'alaga abantu nti music industry tekyali yakubeera yampaka oba yakufata nnyo afudde music industry nti nyangu nti bw'obanga olina music omulungi you can do it Bebe Cool n'abalala bali baguluminga generation ezaali zijja babalaga nti okubeera owakabe olina okukola vidiyo ey'ekibi okubeera owakabe olina okuyimba ennyo n'obeera ng'onyolanyola amaloboozi mu sitayiro eyo neesoboka Alien Skin akyusiza nti kasaa zino osobola okujja ne music alaga nti tali serious ate nsi nemu appreciating nemuli however much this kind of music tuyinza obutaba na guarantee ku buwangazi bwe na butabo agenda kulastinga music industry naye being the fact that ateste music industry nagikyusa edda abasookawo if you can remember ba King Saha baminsa Kisemakula Ronald Mayinja bw'otunula olugendo lwabwe olw'okuyimba batandika okubulya story yaabwe ya music industry bwaje bavudde okufuuka kye bali kati olaba nga input yali nnene nnyo talent it was very big nti walina okubeera ng'olina talent nnene nnyo okulabika ng'osobola okuyitawo music industry this time round ekyawukanamuko nti kati generation eno so nti olaba nga luli talent yakweyimiriranga nnyo mu kyokubeera nti osobola okuyita okubaako ne penetrating music industry walina okubeera ng'oli so talented than beyond okusobola okkirizisa abantu osobola okuyimba ba King Saha ba King Michael bani bonna bagiza bafana ba David Lutalo bonna laba nti ekyabayisaawo ekyabagwire okuba ali talent yaabwe so nga ate ekyawukana ku mukulu ono Alien Skin ayaja music industry abasinga ne bamulaba ng'obuli atali talented the despise the kind of music gwayimba ne balaba ngawo okusaagasagamu atali serious so agezezza okukyusa music industry from being too much serious nagifuula eri nagiteekamu life whereby nti osobola okuba oluyimba olwakabi n'olikolera video eri cheap ate nsi ne dominatinga nebitwalangayo bwe beruwadde for that we could appreciate Alien Skin omu appreciatinga ku ekyo naye wenjawukanyawe wana okawuka wagamba nti akyusizza music industry okubeera nti bajyeyagaliramu ebeera respected ekikyokuba respected nedda wabula akyusizza tekifaananyi ky'abayimbi okubeera nti bakyaweebwa nnyo kitiibwa nga bwe baali baweebwa kubanga kati otunula kati Calibre Alien Skin omuntu of course generation y'abavubuka abanene abangi abamwegomba but ekinyusi kiri ekyalinga obujjuka buli mwana ayagala omwana wa buli muzadde ayagala omwana akulenga wa buvunaanyizibwa alina level kwamuteekateekera n'okumusenka nga bw'ayagala obuli okulabika nti ekifaananyi ekyenjawulo mu nsi Alien Skin kyalaze nti ate kisoboka alaze nti n'abanywi b'enjaga abalabanga abatalina mulamwa ensi beerabanga oba abatalina makulu nabo basobola okubeerako kye bali mu nsi of course we appreciate that tulina okugezaako okulabika nti congratulating for that naye ekyokubeera nti respect
music industry simanyi ye nga ye bitabo abiraba nenga that is it yavyo na branga ku show media okonga agamba nti ye tamanyi na kumanya music industry no bali kucho musima kubanga labya danga kyakoze kinene nnyo adizagingibwa kuwa respect olwokulwanirira n'okulabikanga akoze kinene nnyo lwa music industry n'okulabikanga ate esigadde ekyayimidde bamuyita Buzz Sport Trend agwe mukulu gwe tutakola kandi tusinzira okuweereza bampita Fredza of course ambera ni muganda nga Atlastera ogeza kulabika ate tukwasaganya embeera kama kona tukumene mbere bulungi oyiraba